Good morning to my Godfrey. Gena maso tulile chechiri eyo. Okay, good morning SPD. I'm coming to you live from Namayumba Church Girl Camp Weri. Eranga sawa zino wompulira njogeza manyi ndi wagulu nnyo twakava mukuduka emisinde mu bunabyalo okwetolwa kilometers eziwerako ebitundu n'ebyawano era ne tukoma ku ground kade kigenda maaso yedwiro eno emu activities ezisooka era nga ziri compulsory tewali muntu n'omu akirizibwa okusigala w'abaasuze era nga teeka ku mateeka g'abasomeddwa nga bakatuuka mu kifo kino buli omu alina okukeera kuzuukuka n'asobola okubanga akola dwiro era ng'olunaku olwaleero ekibaddewo ekyenjawulo kwe kuba nti bafulumyeko mu kampu we bali ne basobola okubanga beetoloola ekyalo kino kyonna ne badduka kilometers ziwerako kino kibayambyeko okubanga bastretchinga emisuwa gy'emibiri gyabwe omusaayi ne gusobola okubanga kutambula n'abo balina ebirwadde abasobola okubanga ate ebirwadde ebyo bigenda mpozi olunaku olw'ekiro oba olunaku olw'eggulo twasobodde okubanga tufunayo ku boogezi ab'enjawulo omwabadde abakulu abannamateeka omwabadde abakulu okuva mu family and children matters then ne tumala ne tufuna ate n'omusumba Alozias Bugingo yasobodde okubanga ayogerako eri abakyala bano abali mu kitundu kino era nga twayebase kusaawawo nga 7 ekitundu ez'ekiro era nga kwe kuzuuka kati ne bagenda amaaso n'okubanga bakola exercise abantu bangi wano weba osobola okubanga ofuna ekifaananyi kino kyogenda amaaso n'okubanga olaba amulimu abakyala bokka era batuyanya n'okutuyana n'owulira otya mpulira bulungi nnyo nnyo omazeeko kilometers zonna nzimazeeko osobola okwejjusa okujja mu Church Girl Camp sisobola era abantu bamiisinze gwe omukyala atazze bannange wamiisinze era tugambe mami Susan ategekengayo every after 2 months ekintu kyekiri bannange SPD bw'otunuulira side eno ate erimu abawala abato mulimu abakyala mulimu abawala abato abasobodde okubanga beetaba mu Church Girl Camp eno ngenda kubanga afunayo omulala n'agende maaso n'okubanga tunyonyola asobodde okubanga amalako atya naddala nga tuli wano mu maaso wennyini buli butya obulamu buli butya nkulaba otambula wadduse kilometers wazimazeeko bawatambuza ebigere kiki kyewayize kusofa kyogamba nti kino nakimatidde nakiyize I know to prepare a rumba. I can do most of that stuff. I can start a business myself. Thank you so much. Kanfuneyo ko ku Janati. Ndowooza Janati. Janati tuli live ku Soul TV. Oli otya? Soko nyiremu ko katono. Wakoye koonyeza. Koye. Okoye. Okay. Pati. Oli otya? Tukomya once again. Watudusiza nnyo leero. Fulufiga tukulinze. Yandusale ku savu baba. Mwami Senkubuga ekinu kyabwe kiri kye baazanyirangamu omuzannyo sikyerabiranga kyeyandise nakyo ekyana tumaliriza era ng'otudusiza nnyo naye tubadde tulina okubikula ku mawuggwe taata abantu bano balina okuva mu gundi eno nga bassa bulungi tebalina kye beekwasa amawuggwe gonna agabadde gakutte tugatadde leero maybe ng'asembayo waliyo n'abakyala abakulu abasobodde okubanga badduka emisinde bw'oba otunuulira njagala kulagako ku musumba wa House of Prayer Ministries International era naye waali basobodde okubanga bakuma bulungi nnyo abakyala bano n'abaana era bwe basembayo eno musumba Yesu yeebazibwe bannange nakulabye ng'okajjuza wasobodde okumalako nze mbasoose tondabye nze mbasoose bayinza okusooka omusumba waabwe nze mbasoose amiina sofa olunaku lwakubiri olusembayo linga oludira olusembayo Church Girl Camp etambudde etya sofa bwe wajuliratinga Church Girl Camp etambudde bulungi nnyo era olwaleero bwe tuva mu exercise bagenda kufumba cookies bafumba amandaazi bye bagenda okunywera ku kyayi waabwe then bwe bamala breakfast tugende mu kilaasi ey'okukola sabbuuni bwe tuva mu sabbuuni bayingire mu kufumba lunch yaabwe leero bagenda kusiika piraawo n'amatooke bafumbe n'empombo eza ennyama n'enva endala nga bwe zinaabeera ngenda kubanga nzirayo mu studio abakulira waali n'abakyala waabwe naye nga eno ye session egenda maaso wagenda maaso n'okubanga tulaba Church Girl bw'oba wagisuubiddwa ku mulundi guno wasuubiddwa SPD n'omukyala Jennifer Fulfiga njagala munzikirize nsobole okubanga nzirayo eyo ngenda kubanga mbaweereza update ku biki ebigenda okubanga bibaawo essence yali ku kamera kanzirayo mu studio